omuzannyi wa firimu ajeyo muntu akyasinza okuba okulowoozebwa nga ategeerera waggulu Mukama Katonda kati omuzannyi wa firimu abeera looya n'abeera inginiya n'abeera kati gwe gwoli mu kwogerako one person eyo personality emu omuzannyi wa firimu abeera na byonna gwe ekyo kimanyi omutwe nga gujjuddemu abantu bonna gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kozesa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 The Place, a home far away from home. Tukwaniriza nate ku Lubalusewa TV. N'olunaku lwaleero tukomyewo era nze Ajje Samuel. Program nsonga ku nsonga. Mu studio tulimu ne VJ Memo oba director Memo agenda kuba tuyongera n'ensonga zaffe eza film industry mu Uganda nga bulijjo. Bika buli wakuna tubeera naye n'atunyonyola ku nsonga ezimu ezitambula mu film industry. Oyinza okubeera oli eyo nga gw'otuula n'olaba firimu naye tumanyi engeri gye bagikolamu, tumanyi ba actor ba actress engeri gye bayitamu mu bugubi naddala mu nsi yattu Uganda okulaba nti ate firimu industry ebeera ku mutindo ogwa waggulu. Nagamba luli nti nze ngenda ne mpulira amasasi nga gakubagana mu firimu za Uganda nga bwatuuka nga mberenge. Kiki ekiviirako embeera eyo bwetyo? Tugenda kuba mubawa asobole okubabuuzaako ate tutandikirawo wennyini olunaku lwera tubuulire kikyagenda okukwatako asobole okuba nga ate tugaziyiza abantu ab'obwongo abali abaagala okwegatta ku firimu industry ya Uganda. Sobutusensa okulaba nati nange okubasanga nebaza nnyo buli abeerako ku Lubalusewa TV naddala abo abayiga. Nalaba juzi mwana mulenzi omanyi nze muyita Dingi tumuyita Lubega Christopher bakwali nnyo asoma. Kintu kya nkizo nnyo, kintu ky'amaanyi nnyo, bantu bangi nnyo abagoberera. Mwebale mugende mu maaso n'okwongera okumanya gye tutempalinze ebintu bingi. Tutempalinze ebintu bingi ebimu ne tubireka mu kkubo naye weewawo kasita programu ekyaliwo ate n'olunaku olwa Thursday lukyaliwo. Manifu Abadiventi nkozesa nnyo Oluzungu. Thursday etera kuba ya Friday. Yebeera Olwokutaano. Thursday. Kati then Friday leero omukaaga. Kino tusaba kulowooza. Zembeera yammwe. Obuuziza ku batulaba. Abatulaba mbabuuzaako nnyo mwebale okuba nga mubeera ku Lubalusewa TV. Mugende mu maaso n'okuba nga mwekkaanya ebinyuvu bingi nnyo kuba nange oluva wano ate nange kwenzira ne ndaba programs endala nga bwe zijja ez'enjawulo n'oyiga. So nkwebaza ku nsonga eyo. Weebale nnyo, weebalire ddala okuyamba eggwanga. Abatulaba tuteekebwamu ensimbi ba Science Junior Schools bano nga balina campuses 3 Matugga, Kawanda saako ne Kawempe. Batuukirire basobole okuba nga ate babangula omwana wo mu bulungi obutagambika. Tugenda kuba nga tuwunzika omwaka olw'omwaka ogujja kulonda nga kuwedde tujja kubaata abaana tubaze ku masomero. Weesigise omwana wo Science Junior Schools bano nno bajja kuba bamukolerako buli kimu kyonna nga kirungi nnyo nyini ddala. Boarding ya mulembe tojja na mufaliso tojja na kitanda kebe keesi byonna gyebiri. Feeding diet ennungi nnyo tutuusa ku mmere eya buli kika kyonna n'osobola omwana nga ate afuna okuganyulwa mu byendya ye. Naku olwaleero producer mupya yetegereza gye yetegereza amaaso tegamuvaamu naye nga tujja kutambulirawo. Tujja kulabira ku waaka gw'anaaba akutte ensi tunaaba tuginnyonnyola kimunaaye twatomera oba tetwatomera. Memo tugenda kutandikira ku kireero. Director
olunaku lwa leero nandyagadde omuntu amanye ebintu biri bye tukavarins ebyenjawulo era woba obadde togoberera nayo emabega olengere programu eno ez'etambula etya kubanga kijja kuyamba nnyo okumanya. Olunaku lwa leero waliwo ekibuuzo kye wambuuzaako omwana yaŋŋambye ningeeya kyebalama ki ekifuula omuzannyi omulungi mu acting we, ki ekimufuula okuba nga ye azannya bulungi nga tazannya nga kiri kye naggamba nti azannya abantu ne bagamba nti oyo azannya. Kyanjawulo nnyo n'okuba nga ozannye omuntu n'omuteeka mu mbeera ddala n'ategeera story gy'oli mu kuwaayo eri abantu nti etegeeza kino mu kusinga okugamba nti ozannya ng'akulaba nti mbya ddala ozannya buzannyi toli mu kubanga opotrayinga ekintu ekyo nga bwe kyandibadde. Olunaku lwa leero nandyagadde tulabe biki ebifuula abantu abo okubanga ddala bali kyekyo kye tubalabamu nti okubanga omuntu asobola ozannya ne firimu ey'okubiri naye nga okyamulaba nga Angela oli tugeze wazannyako dda nga n'erinnya yalyetwalira kitegeeza yamupotrayinga n'amumalayo. So ensonga yange esooka abazannyi mwenna nga muzannya kino oba oyagala oba toyagala woba tolina acceptance tugenda fuuka muzannyi. Kyeki tulina acceptance kwe kukkiriza ngenda bawo ebintu 5. Acceptance kwe kukkiriza nti aje bakumpadde ndi muganda wo singa obeera tonzikiriza niwe tunazannya wali erimba olw'okuba gomani ozannya tebigenda kujja era bagenda bbira babagambe nti omuntu azannyamu buzannyi kye tuyita acceptance nti oyo singa bamukuwadde omuwala oba mubi oba mulungi oba afaanana atya naye ne bagamba nti oyo ye mukyalawo singa aje tomukkiriza kugamba nti kubanga ffe abazannyi we tuba tuzannya tusiimuulawo oli omutuufu n'omwereesinga bakiyita batya neweteeka mu eryo ettuluba lyoyo kati n'okwata ono gwoba owulira oli omwagala nnyo tasobola vaawo kwatira ddala ono mufuula oli gwe byonna byakola golabe nti ye Jessica wo gw'oyagala oba onfuna ye Jessica wo gw'oyina kati tuyita acceptance kwe kukkiriza omuntu yenna yenna gwe bakuwadde mu mbeera etya n'omutwala. Ate nammwe abazannyi be tuzannya nammwe mugezeeko okulabika nga mutuleetera okuba nga tubakkiriza. Bamukuwadde mukyalawo naye omukyala kyovula tugamba nnyo abazannyi nti omulina okuba nga muli mu kiti kyanjawulo aje omumpadde naye sentamu kuba kati oli mwana muwabuwala abawala bo bakula babannyonnyola bakula okuva buto nga bo babalaga engeri gye balina okubeeramu. Kyovulaba ebiseera ebisinga omukazi kyangu nnyo okusobola obufumbo singa omusajja kitya nti kubanga ye omuwala Mukama Katonda aba alemereddwa ggwe ndi kituufu akugezezaako kati kamugamba aje omuwala ye kuva buto nga bamutendeka bakadde be okuba omufu emirimu gyonna gyakola nga gyakubeera mufumbo. Fe abalenzi tebalina kye batuwa gokula nga bw'oyagala kunoonya nsimbi musiba mutaayaaya mukuba miyembe gy'abantu ogenda lwokomyewo ewaka bakomyawo nga aba defense bakutte nga baga muzeeyi twagala tugenda kuttira omutabani okategeera ke nkugamba omwana ow'obuwala ye bamuyigiriza n'okwoza empale y'omunda fere tuzooza Mukama Katonda ne bamulaga nti ekiwato wano wakati kunyaawo nnyo fe omulenzi omusanga puloba efaanana etya ng'oyinza okugamba tajooza aba mujama bujama si bujama ffe gye tuli abayonjo mwerwanyeeko kati enkuba wagikoze eki simanyi ki kye nagikoze naye tugende kuba olumuti munaaba ontegeera omulenzi omuwala bamugamba n'ebitundu ebyokwekuuta kirifa abalenzi ze mbimanyi Mukama Katonda omwana omusanga nga tamanyi nti beekuuta wano scrub ngenda mu saluuni de mukunaaba tamanyi nti balongoosa ennyindo zino eno ne bazijja mutamanyi engeri ebitundu byonna gy'alina kujja naye ng'ate omuwala ye bamutendese kati kitutuukako mu firimu
ajja gamba director ngambye mbere na acceptance nzikirize naye ate Timose wogomu wadde Timose tasenya kati omwana y'okumukiriza yamutadde mu kifo nga bbaawe ekyabaawe era ne byagenda okukola agenda laga kubanga abalabi bano njagala nkubuulira ate bamanyi kye balaba gw'okizannye waneeno naye ye ali eri ku TV aki experience nga gwe tokirabangako oluusi bakikuwandiikidde buwandiikizi era tobeeranga unoga kati nzannye nga mukwano gwange bw'anaabeera yoli ayina mukwano gw'omutuufu alaba ku TV era biraba naaga mukwano gwange si bwente bwe mbeera naye ali mu kuzannya kati nekiddayo ku kiri ali mu kuzannya azannyamu buzannyi so mu kimuteetaaga mu firimu kyetuyita acceptance kati n'ebyo ebintu kyembadde nsaba abantu bonna abazannyi olina okubaako kubanga omuzannyi wa firimu ajeeyo muntu akyasinza okuba okulowoozebwa nga ategeerera waggulu Mukama Katonda karate looya omuzannyi firimu yakkirizibwa kati omuzannyi wa firimu abeera looya n'abeera inginiya n'abeera kati gwe gw'oli mu kwogerako yo one person eyo personality emu omuzannyi wa firimu abeera na byonna gwe ekyo kimanyi omutwe nga gujjuddemu abantu bonna kozi n'obubbi bubeera omu asobola okubeera omubbi enkya n'abeera gwe bawaayiriza oluddako n'abeera omutemu oluddako n'abeera gwe batta oluddako n'abeera nga yagonze gwe babonyabonya n'akugira bunoga bambi bamubonya oluddako n'abonyabonya kati bamutwalira ddala okuba era we babeera bakola interview zaffe ffe nga bagira era we baba bayita kibajye bale kontina yebale webale ekivulu kikuyisiza kitya ffe ne tubeera kwa wajizo oyinza okwekanga nga batubuuza mu luzungu kubanga oluzungu lulowoozebwa nti lwe lulimi lw'abategeevu era ogenda ovaayo kwa how are you what's going on ng'oluzungu lutakutabuta era mbeegayirira abazannyi ba firimu muyige ku luzungu muyige ku nnimi ez'enjawulo si luzungu lwokka bagenda kuleeta ku TV bakuquestioning ng'olese luganda lu anti ng'ozze n'olulimi oba oliawo ng'olese lunyankole obadde munyankole eyo waggulu wano bakubuuze mu Luganda kakiga kubanga obeera serebu olina okuyiga ebintu eby'enjawulo kuba omuzannyi wa firimu aba versatile akyukakyuka tabeera static nti abeera wamu ne Marvin ali versatile mulaba edduka kino kyenkugamba ba professionals bokka oba ofuna ensonga yange be mu recruitinga tetuli ku recruitinga kyokka wabula betufulumya era nja kuleetera ku kye bayita supporting actor ekyo kyo nninda nnyo awo maaso wonna wonna buli ali ku programu ya Lubaluseewa kino kyogenda kutegeera firimu omanye nti ekyo kiwedde ogenda fuuka professional kubanga oyina ekitimu etukutwala kati oyo gwenjogedde kalowoozebwa nti ategeera nnyo ojja oti eri munno okuzannya naye nga owunya akamwa tosenya kubanga oyinza obanga kizaale nga kiva mu kika nga kyannono firimu ekulemye kuba yabategeeza gwe n'ekika kyo kirabika guno omulimu si gwammwe aje firimu omuntu nkyogere ntya omuntu okubeera mu firimu kitwala akadde akawera era kyetaagisa omuntu amanyi ki kyayagala era gwe nkugamba oba oli kyemuva muyina n'abakadde nga balemedde mu firimu Mukama Katonda kubanga amanyi kye yeetaaga era wobeera omanyi nti tojja tegeera firimu na byetaago byayo genda ogire ennyaanya kuba ow'ennyaanya ajja kuyitako yagera afuuyire ennyaanya gw'onaazannyira firimu emu ng'omuya yagize bokisi ze bbiri ez'ennyaanya genda ekyenjawulo ekibeerawo ku guno omulimu aje kyenjagala nkutegeeza ekya firimu ekyenjawulo ekibeerawo nti olunaku lwaleero we tuba nyinza kugereza kwani nyinza okugereza ku mwana mulenzi Bobi Wine oyo bagamba nnyo nti nno wagundi kankugereze ku mwana mulenzi Vairota sagala abantu bakitwale mu ngeri ya byabufuzi omwana mulenzi Vairota tusobola obeera ne bavairota babiri ng'oliwo Vairota ono yakola ono Vairota ali mu kuwandiika nnyimba bawandiika ennyimba ze n'awandiika ebitabo ono akola yoga ono agenda otandika okugenda mu studio okulikodinga akayimba akasooka ng'ono Vairota ono atandise ekiduuka kye ompulira ono atandise ekiduuka kye sinakindi afunyeyo n'omukyala kubanga
yo bulamu bw'amaze akola ono ali mu studio ne byayiye ennyimba ezimu zigira si buli luyimba lwe mulabye nti omuntu lwatandisizza mbu lwasooseeko nedda oba olukubye hiti mbu lwasooseeko bikyaganye tafunanga na platform ono yayi already ayina ekiduuka kye bali bulungi azaddeyo awo n'akaana ono ye akyakola ki akyayiriba kakati ono akuba hiti hiti wagikuba n'atuuka naye ng'asobola okukolamu ekiduuka oba kati enjawulo y'abano abantu agyeriwa kyoyiye okumbuuza kyenjagala era njirabe nti singa ono ow'ekiduuka akwata ekkubo n'alya akakadde mu dduuka ligenda kugwa nono Vairota singa akera ku makya n'alya akakadde oba n'akasaasanya ne wakabayiiraawo enkya agenda kuddayo ku stage ku kivulwa embaali bamunga obukadde obulala 6 otegedde kye bayita investment nkiraba inti Vairota mu kusaasanya obukadde 5 oba Mr. Kisemakula enkya asobola obbuzaawo nso okubanga nyina olosero ya milioni 2 ne bwe ndi akakadde tegwa ozirabye bameka abakyazimba yatandika zimba kyendi mu kugamba nti omuzannyi wa firimu awe twawukanira naye obeera omanyi nti no firimu wajingira mu kisaazisazi ddayo mu nnyaanya kuba kijja kulema bino byenjogeddeko okubituukako bijja ojja tuuka nga tosobola bituukako ng'ow'ennyaanya akuli wala aba firimu banne akasente ko kabulamu akasente kabulamu kubanga gavumenti yaffe n'ekirala be mumanyi abafuna ssente si be bajja mu maaso gamu firimu eno erina ebigendererwa bya mirundi 2 oba bya mirundi 3 wali wajja specifically aje nga ze ye ekiruubirirwa kye ekisookera ddala kiri ku kumanyika n'obeerawo omulala nga ze kkolamu ssente ng'ayagala femu ate bazifunye era nno baganda bamu bakyali bamavini babuukira beeyagalidde wano kasa tebakkuba jjinja owookubiri gwe nkugambye ajja ye ayagala ssente n'obeerawo owookusatu ye ng'abyagala byonna nze nali njagala ssente mu firimu era woogendeyo nga ze weetaaga ozifuna ajja abantu abafunye ssente mu firimu temubamanyi abaagala feemu be mumanyi ontegedde kyenkugambye byanjawulo kati abaana abali eyo nga bo baagala feemu bo olwedde bateereddewo ku TV n'ezitajja bbawa ne kati ffe bammemo temujja tulaba kubanga bye tunoonya bingi bisukkuluma bisukka okuba okuteeka ku TV butereevu nnyo njagala kwolesa ggwanga lyange wabweru nti tuyina ekyenjawulo kye tuyina ng'ate nkola kintu kiriswaza oli kyanaalaba agambe naye bano tebalina lugendo ontegedde kitegeeza ekintu kino nino kiwera ddala obudde firimu zino eno zizitowa kusinziira ku biki by'otaddemu era bye balaba bagenda olaba wateekateekamu awo obutebe bwa pulastika naye kati naawe oyagala tuga nti firimu yamalawo obukadde 5 kati naye naawe soko nnyinyo kale bugenda wa ng'ota maaso kati nze memo ngenda leeta firimu yange olabe nga nkugamba obukadde 10 ogambe na butono gaye mwana wange kukyokola kale njagala nkuwa obukadde in fact nafunye ba investors bateeke ngundi okuli ne firimu olumu firimu sozanya batono ofuna ba investors bajja ne baginvestinga mu sonda executive producer tobalaba nga bambuka executive producer taleeta 2,000 mukama katonda bulijjo executive producer abamuteesimu wa ssente abavujjirizi era tomulabanga n'omuyito w'olusaazo bavujjirizi bibateekamu naye ku nkomekerero bazifuna aka akanyomero ngenda kakuleetera engeri gy'ofuna ssente mu firimu era naawe akola firimu beerako nnyo kuba ntiwa abaana bangi nnyo bakoze firimu ng'ekiruubirirwa kyabwe kyakubeera feemu n'atamanya nti obudde bugenda ate ekirala tolina ngeri gy'ofuuka famous ng'oswaza buswaza industry otyaje bakumanyi wonna wonna oli musajja w'amaanyi era bakwegomba naye gwe beegomba paka na leero kuva we watandika ozannya firimu otambuza ebigere oba omotivatinga abantu kuyingira kintu ekyo oba demotivatinga so kati twetaaga okubala ebintu bingi nnyo nga tuli mu firimu tekiri all about kufulumya abantu bamanyi mbu simanyi obudde bumpitako aje obudde mu firimu tebukuyitangako kubanga n'omukadde ow'ekyenda afuuka serebu ate kyangu nnyo era okufuuka serebu enkya n'ogwa kati
ensonga kyokubanga ofuuse serebu mu buno obwomangu ninga tekirina makulu. Kwega all in all tulina okukiwa time. Tulina okubala. Ensonga lwaki wandeese nnyonnyola abantu bano bategeere ensonga eno. Ate singa bakama baffe eri waggulu bakimanyi bulungi nnyo banditwetaaza nnyo naye nzirayo ku kiri ekya musajja waffe ekya nepotism. Tebasobola tulaba. Eyo si ensonga. Kasi ekikulu mu abasobola tulaba mutuwadde platform tusomese ki eggwanga. So acceptance ekintu kyanjawulo nnyo mu kufuula omuzannyi okuba ow'amanyi. Kiriza oba bamukuwadde omuzannyi omulungi yenna tasobola kugaana muzannyi gwe baba bamuwadde. Kubanga olunaku lwa leero jjagaana aje wa wano Uganda enkya mu featuring n'aba South Africa bakuwa omuntu balaba omuntu atali professional mukyakola. Bani agambye nti buli Liam Neeson gwazannya naye amumanyi. Bate bemanyi bakuze bonna. Kyogamba gundi Donny Johnson ono yali azanye ebikonde bali bamuyitani Roko. Kyogamba yazanya atulizi nga mulimu amaje enkumi sa. Kyogamba abo bonna yali abamanyi. Yakula nabo mbu yakula ne abantu 13,000 ewakanga mikwano gye. Ani professionalism wono gye tulaga nzanya na gwe mmanyi. Oyo gwe nsobola okukwatako gwe mmanyi. So mwira okubanga musoboka nti eno gwe ebikiwayi kino tujje abantu we batete tujje bajje butereevu nnyo. Eri ngo wagenze mu nsezi kwa sagala kuzogerako nnyo abantu bajjaga anti bali beebo tukyalina mentality eyo. Nini batamanya nti ensi yeemu. Era wotuuka yo copinga up n'embeera. Kati bagambye mbwaje mbova waneno n'amalala gogozo okuba osamba obucupa woyagalira n'onywa n'ogende Rwanda n'otandika obukasuka kasuka nga bw'oyagala. Ukyukirawo. Nze nali mbaddeko n'omwana ng'omwana bulijjo maama we bulijjo wabanga waali agamba uyu mwana tanywa kuugi. Tanywa buugi. Omwana wange tanywa buugi bambi bwamulema ddala Tony obuugi bwamulemera ddala. Obuugi tabunywa atugamba abantu banabamuwe tuli mulumbe. Olwaleetera omusajja ekikopo Dalton n'akijagala n'akikuba wali n'akuba ebibajjagala. Dalton owokubiri. Mama yali agamba omwana tanywa buugi. Era ne mukwano gwange atanya talya nnyama n'ate supu amulya era gantira mu kasupu ndiso omuceere guno. N'ogende wa Kim Jong-un akubuuza lwaki tobirya mu bimu asooka abirye. Era bano bamavini tebalya nnyama. Allah ebyo ambuswe mbwe mbiri olubuto ekyo bwo yina toyi kumpi biri genda mu toyi. Kati gwoba yagala okakasa enjala egwe nga kyekyo ekiriwo. Babira batulimbu Syria fene kumacha ati nno omulya ku pisto. Kim Jong-un akutunuzaamu ballistic missile ng'otandika kuwoza Syria nnyama bamavini wali kilo n'otumya yawo ne hafu okumusanyusa. Yaje embizi ati kilo mali embizi. Weewaawo tuli ku Lubalusewa TV tuli ne director Memo atunnyonnyola muziyita muchezo zobadde otunnyonnyola mu ezo baziyita arts atunnyonnyola ku arts za film zolina okuba nze mukyenfunyemu nti musobola okubanga nti si ba Luganda si ba tiimu emu oba group emu nga bala Beowulf mwe muyinza ozannya firimu eka musobola okufunayo abalala ne baba joininga ne mutendekebwa ne muzannya ekintu ekirungi. Sometimes tekirina kutendekebwa olina okukkiriza. In most cases osobola okuba ng'obadde mu Beowulf ng'ozannya ne baleeta Sentamu nga si wa Beowulf. Kitegeeza balina soka naye muteekamu egyo myaka gy'oyigidde. Mu accepting bagambye kati oyo mukyalawo mwami wo mukkirize. Singa ogaana okumukkiriza nti si mukyala wange newonaazannya emirundi 8 gwe nga weeyita omuzannyi tekigenda vaayo kubanga ali ewaka eri amanyi engeri gy'ayisaamu omwami amanyi engeri omukyala gye beeyisaamu abiraba. Kati gwe byoli mu kuzannya fake. That's why olino wabazanyanga step mom. Alina okwakitinganga step mom bw'abeera. Nja kukyazaako ku Beowulf olabeko ku baana abo. Kwate mukko obalabe. N'okwogera obwogezi statement aje batutadde waneeno tuli ba mikwano tukonvasi nga tutandika na kigambo ki nga muli ba mikwano tutandika na kigambo ki tuzannyemu aje
oli chali wangu nsanzi wa atotandika naki notandika naki tuba twebuuziza gwe kati firimu etandise tuli wano je baleko otandikoja ate mukwanako tomubuuzako jangu kubeya ojja tegera kibayita firimu cause ensonga y'amaanyi nnyo ya acceptance taata ensonga y'amaanyi nnyo ensonga ttaano ze nagambye leero okumenya obudde obunaaba butukkiriza ngende ku yookubiri bagiyita concentration concentration ku kamera okwo kubeerako abantu bangi era n'aboogera baba bangi n'abakulaba baba bangi singa olemerera okuconcentratinga n'ono wali kigenda gaana olaba mbe tulaba bwatunulako ate eri bwatunula eno olwoba otugjeeko kubanga singa otandika ogamba gyebaleko mu firimu nagamba buli kikolwa kitegeeza ekintu ekyenjawulo kinagambira tetumala gekwatakwata okwata bwoti mu firimu bajja kukuba amasasi poliisi ojjayo pisto biba bikolwa poliisi ebeeraawo mu firimu buli kintu empozi mu firimu poliisi eba kumpi yo ejjirawo yaffe olumukuba ekyafi poliisi eba yakuzinzeeko eti oliyigira banka eba yazedda kituufu eyawane makubuuza bali bameka manya aba fire brigade ambulance mu firimu abayiikaawo kati toyogera bwogezi ngo gyebalekaaje bagambye ndi kyaliiwo nga bwokyogedde ekyo gyebalekaaje bwoma kino kitegeeza ati bagoba kati oli mukuwa information ndala omuntu waba alaba ng'omagaamaga singa oba otegeeza kirala amayalo obutali butebenkefu kati gwe mbusimanyi olaba ate aboogera eri oyina kuba concentrated ne gwe bakuwadde ozannya naye tuzannya waneeno n'ozannya ekintu nekinyuma oyina okulaba nti oyina okulaga nti teri bantu nawuli nze nalina omwana yazannya we yali azannya abaali ku kamera ne baseka we yali azannya abaali ku kamera bwe baseka n'anyiiga n'abivaamu nagamba namma mutulemesa ozannya nagambirawo yo tali professional mujje ku seeti yange aje wali tewaba muzannyo nga wano wetuseka obuyinza bwagalo guli mulimu kati kangambe ekintu kimu aje ziri sente ze ziri mugenda buli dakiika gy'otta kamera ebalwa sawundi abalwa ebyuma bibalwa kubeerako ku set ku production kubeerako abantu nga 5 makeup gwe bakubyayiika bayina omuzzaako ninga buli kacupa awo ogenda okwesanga ke bajjeemu makeup okukuba beyi ya waggulu nnyo kyokka gwe oyagala bakwongereko buli water scene wali eri ba DOP bakoowa bayina okukwata firimu ya sinizi 10 bakoowa baddemu era biba bingi kati nze naggambako ekintu kimu nenkugamba tuyina shots okusingira ddala eziri major ziri 3 tuyina close up kyekino kyolabanga tuli wa tuyina medium ye wakati wa tuyina ne wide ng'oli mulamba omuntu bamuleetako mu wide naga gyebaleko ne baleetako ko ku mutwe ne baleetako ko ku wakati wano nga okitegeera bino bimulekayo ko omuntu alabika omusajja ashutinze emirundi 3 just in case singa aba ne kamera emu akushutinze emirundi emeka 3 kyokka waliwo nekye tuyita text ozimanyi mpaamu ze ate njimanyi text zimanyi mu studio ey'ennyimba ateeka esooka nosooka n'oyimba munaga mpa ey'okubiri kati eno ewaffe tusobola okubeera nga mu close up n'okizannya bubi eyo tugiyita teeke wanu director olugamba ddamu kyekiramu director olugamba ddamu ng'oleeta ekirala kati gwe tuli ku wide short twakakuba teksi 10 medium tugituuke muddi onaatuwa teksi mmeka close up tugituuke muddi gwe mba nakutadde dda nange oba ovudde ku seeti yange okategedde kati ate obadde ogizannya eno leero evuddeyo mbwolwokuba oli asese kati ogenda kyuka banaye namma mutuzannyisa bubi professional kitegeeza obadde toli concentrated nakyo oli mu kuzannya obadde owuliriza bali kituufu so kati abazannyi tuyige owa bbuumu agikutta akooye n'emikono akooye owa sawundi naye akooye omutta amatu whenever your sound wabeera wawuliriza
wabera engineer sound engineer sanga makubo ababa sound omuyita boti nga tawulira kumba amatu gafadda ababa DJ bali ba sound bane ba DJ munsajja sagedde nenge ensonga yo bwete werika kyomwana yakyogera ati nemugambe era namugoberawo nemugamba gwe kitegeza tobera concentrated ate yo togiina koze ogenda tuddisamu bangi nnyo bagenda ne rapero zinene nga mwaji mwerabidde kunagende n'atandika omuge ali mbitooke bazanyira wana amuge akuba kugira naye no ina etazanya kiri waliwo gwe nalina nayoka yembumbi obuzimu banjogerera bayogerera mu kisaka kumbe tushutingira wana ababa uli akubanga bamuwadde loro naye ngera obumanyirivu omujagala mujja mugitwale professional owuliriza ngambo oli mu ngambo tushutinga bale filimu nga sinya eyo yakubiri concentration ya makuru nnyo kozaje concentration okulaga ya makuru sometimes we tuba tuzanya films baita off books nadala abantu bafeye ebisere bisinga bakola filimu ez'ekigolira betusinga okulaba obungi ekigolira kye bazanya film sometimes nga teziriko script oyina okubeera neyo concentration nga yamanyi nnyo okuddamu oli kyaba kugamba kozo drawingira kuye je balekaje ogamba otya mubuze abaana bali twakoma kuki abaana bannaye bannemesa kitegeeza owuliriza ono byayogera naye olina omuntu atuukawo nga byayogera birala ku byamunne mpoza ebigambo mwabiwandika olwedde bibeera ku script kiina kutukugattamu kyange. That's only when nga director akugambye oyinza okwewuunaganyamu obwo nabo paratheticals bonna bubeeramu nasse ekikkowe era bibeeramu wali eri mu script mbalaba nga bassa breathes naye ne bongerawo ebigambo teri kintu kikolebwa nga tekiri wali eri nekuba kukola bwoti bakagira ffe tulina ne story gundi board nga babikuba nti woyimuka boodi ava ku buli nagira bwa nina film bali bagitandaza wish bano gwa hashtrizi yakuba bulungi storyboard nga era egundi yayimuka ati omuzanyi yayimuka ati yali mayobero yayimuka ati nabwa ku story wano body bagamba oyimukira ku gweno nogira tokola nsobi totulira bizibu profession abatuloba bangi alenjukira abakugokola film ninga ate abakugu bangi abagiraba bangi ate nga banoonya mu nsobi babeerawo criticizing prison break twagikwata mu nsobi nyingi nnyo kazibe zetuwaana zonna not of the rooms alaba Scofield wano bamulaza ayingidde mu train ayi mu lugoye lulala tugenda olaba ali wane ekyo bakiyita continuity nja kutuusa ku mirimu gy'abasajja ogirabye era continuity obuggo gwe bwasaawa continuity weerabira otya ekintu bwe kityo continuity alisapo kankuwulire bambi ne vijje yakola ku video vijje ki vijje ki yakola ku video yayeda ya luyimba lwe nayingire mu rukanga yambadde ngwenda zo yakyusiza omu kikanga kwa mwala ngeno fuluma kali mungo ye anti kye nagambye wano tukiyita ekigolira kibira yingira kibira fubutuka mugenda kati kye yakola yingira kibira lwana na kintu fuluma munti yingira video kuba kyonna kyosanze gimalirize giva tayi kabaji kola ko bitu wange antendeka gwe yagara nenga ensonga yo bweto bweri aje nkugamba ku continuity oyo ekyokubiri kyabadde concentration ekyokusatu kankutangaze muko ka continuity katono nnyo nga sinagenda continuity oyo omulaba oyo wankizo nyo oliwo ebifo byemutero olaba nga amanya gambuka bwambuzi ne mutabifaako ne continuity naye muntu kika kya muntu yalina banga akibala nti twakomye wano butereevu nnyo ate si kyekyo muganda wange kiri ekintu kinene nnyo aje wentandika okunyonyerera olwe tunasoma ku production abantu betegeka okumanya buli mulimu gwa muntu kubanga olaba oyo continuity lwaki ogambye nti ne mugundi twalaba ensobi okulaga nnyingi Lord of the Ring naye muntu alabamu ennyonyi ngate byadda kale kati continuity lwaki ogambye prison break gundi yayingira training ali mu ngoye endala n'afulumira mu ngoye endala
ensonga yali bweti sini zezo ngawe musiraba siwe tuzishootinga mwengawe mulaba story bwe following munange siwe tubikola zitambula bulala era we tuba tushootinga sometimes kisinzira tushootingira ku nsonga ki tusobola shootinga nga tushootingira ku location inti tutuse ku kanisa kwanga sometimes nadara ate waneno bambi tufuna obuzibu mwaje inti ebintu ebimu we tuba tubisabye obanga babituwadde obanga tubipangisiza tojja kudda tuyinza okuba ne story line ngaje yakwate ekkubo nava ku ewaka nasinkana memory mu kkubo nagenda ku chacha sinkane Mavini ompulira kati nava ku chachi nasinkana Amos lero mu kkubo oluddako nagenda mu chachi sorry nadde waka olwadde ku macha nayomba muko wali eri waka nakomawo mu kkubo nasinkana Amos ya Katonda nkutumiddeko nyaawo ku rimu gundi ematuga nasinkana Amos mu kkubo ne bayombamu naye natuka ku gundi Amos muyombi nnyo tayomba amanyi chobola mugezeza naddayo ku chachi nalaba musumba lero uli eri teyamusangayo kiriwe tutuka kangeze mu maka g'omuntu nga tugamupangisiza kubanga agatuwadde bambi agatuyambisizako tojja mugamba katushutinzeeko wanene katugende mu kkubo ne togira nnyo bintu tugenda kudda kati tugende ne ku chachi tukomewo eri muyinza n'okoma ngo udde buzibye mudamu mutereze ebintu ya mudamu mugire kubanga mutero kyankalanya amaka gabwe bwe mubiyagala mmwe olusibwe bikola ki mudamu kakati mama tukomyewo lero nencha ne mudda ngawe twagambye filimu ene shali mpamvu ne lero tukomyewo tutandikire we twakomye gwe muba mutusewo mubikole mweyo gundi mubishooting bigwe kati naye bino byenkugambye byatambula ennaku zaawukana kati mu filimu okwawula ennaku in most cases tukyusa nnyo engoye otegere nti tuli mu lunaku lwakubiri luno lunaku lukyuse engoye zikyuka kati nejjukira tugambye tutuuka mu maka ga Zebedaayo byonna tubishooting lwe yavaawo ng'anyiize lwe yavaawo ng'aseka lwe yavaawo ontegedde n'ayambala engoye ez'enjawulo olwa bbulu olwa pinki n'olwa yero ompulira kati mu kkubo nawo tulina okujjukira lwe yavaawo ng'anyiize kati bye tushootinga nasinkana Mavini lwe yayambala olwa bbulu olwa pinki olwa gundi neno ku chachi lwe yayambala kati obuzibu butuukaawo nga tojjukira ku lunaku olwokubiri eri mwamushootinze ayambadde lwa bbulu wano n'omugala teekako continuity alina okuba ng'abijjukira ebyo byonna teekako olunaku olugoye lwa bbulu kati afuluma eringa ali mu lugoye lwa green wano n'abeera mu lwa pink continuity waba mufu wali n'abeera mu lwa yellow eno naddayo nga era kyovula tubagana n'ebintu byotajja kubeera nabyo bbanga omuntu abeera ne kanekiresi nga akayina nga kanekiresi akayina nga obedda akazanyiramu nga muli ewaka we yatuuse mu kkuba awo ne muwumulamu muli ekamere n'akajjako n'akawa kyaliiwe mujja banaye tushootinge ne mushootinga ng'ate akayina watuuka eno naga bana obedda nina nekiresi bwatuuka ku kanisa n'akazaako onfuna kyenkugamba waliwo pe tulaba ssaawa ebaddeko era tedakika bbiri nga teriiko kati continuity alina okuba nga afollowing ebyo ebintu wabadde n'ekyo ekintu wabadde ne gundi kubanga ffe omuzannyi tumuyita talenti talina kubaako nakyateka ye alina kufa ku script ye kati ebyo biba byammwe wabeerawo omuntu professional aba alina okuba nga abivunaanyizibwako kati obuzibu bwe tubeera nabwo tubitegerera mu edit titufudde obedda eri obedda alina nekiresi wano talina ng'obudde tetujja kuddayo ate tubikole ki tubishooting ebintu byabadde bya bbeeyi tubula n'enviiri temwagala basalaasala bw'oba tukutereeza enviiri zeezo gezaako okuba kati continuity yamanya nti wayiseewo emyaka 3 kati tusale enviiri tasalaasala nviiri ani Mavini mumuzanyisa nnyo awo kisinziira tugenda mu adventure kuba abedda tebasalanga nnyo kisinziira wayiseewo oyo kamubugatta continuity w'amaanyi nnyo kati kino kitogi kufoldinga kuba tusobola owummulamu ng'eryanda lizikidde kino ekitogi ino dda nga kiri kiti kati jjukira wali mu kugatta ebifaananyi kyovula firimu ennyingi zifiira nnyo mu edit abantu ne batakimanyi omuzannyi n'abanja firimu kumbe yajettira ali ku set
continuity nga mufu tebigatta yakomawo nga ekintu kiri bwe kiti nga editor talina ngeri gya kigata mu wide mu close up ekiteji kiri kiti mu wide oba nfuna nga tebikwatagana. Omuntu yakoze filimu yanga bagamba Amos omukristaayo nga bwagenda ku church afuuka Amos afuuka omusantwa gwa necklace etya anti yavudde mu njunga ina necklace olutuse wano nebula oluddako nemuddako abayingire kanisa nemuddako ontegedde wengere gye bakigasemu akigatta wali eringa afuluma nayo wano jukira yagigabiddeko kyaliwe teyabadde nayo nga mushutinga nebula olufuluma ennyumba nebula nga teriiko olutuuka wali eri neddako continuity balinde production eyo yonja jiba nyola nnyo bakitegere kuba continuity si kyekyo kyakola ekyo akola ebintu bingi nnyo muntu wankizo nnyo kuba filimu ng'efuluma oba nga tefuluma. Tujala kubanyumiza kwoli omumuyita mutya script reader yani prompter wa tabu nnyo ebintu tujja kuba nga tubira awo bwa ayina okuba nga ayina wano kuba eyo filimu nawe etise vakedo temumuleeto production yo nayaje kanzire ekyokusatu twasose kye tuyita acceptance ne tuddako kye tuyita concentration. Kati tuli ku kyokusatu bakiyita art of not knowing. Art of not knowing. Art of not knowing. Sometimes tuyina skill eyo gye twapplyinga then most cases eyina kubanga ekolebwa director na muzannyi gwasabye aje tusobola okuba nga twagambye okuzannya nga we tuyina ozannyira aje nina okukubira oluyi nga nina we nina okukubira oluyi kati omwoyo gwo gwonna obedda buli we tuzannya nga weeraliikirira luyi. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bomb Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? One, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow and they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So, come to Sunset, have your child helped. Nga nina we nina okukubira oluyi kati omwoyo gwo gwonna obedda buli we tuzannya nga weeraliikirira luyi kati nga tuzannya nga wentuuka ku kigambo toddangamu okumanyira wenduleetera kati gwe nga tutandika ozannya gye baleko naye gye bali naye tutegeera kati obedda nsuubira oli kati wemmanya nti awo toddamu kummanyira wookireetera ngira nti ontegedde oyinza n'odduleeta kuba kati oyinza no n'ebigala by'okuyombesa biyinza okunema kuba nsuubira oluyi bikulema kati director n'ajja naga amanyi ayita omuzannyo oyo asuubira oluyi ky'oba okola alusuubira ogenda dduleeta eno
kati gwe duleetere mumpugire ng'odda ku lwaki oba asuubira oluyi mumpeere kiŋoomi kati gwe tuzannya tomanyiraga kati osobola n'okijjayo kubanga waneeno obadde ojja zannya bubi ajja tuuka oleeta oluyi ng'ate tosobola jjukira mulina kalimbu lukube bwoti yagendereko naye ate ekolebwa dayirekita naawe omuzannyi gwalonzeeyo toleeta kintu ng'omuntu kyetuyita nonti nowinga aba takimanyi omuzannyisa tamanyi era okimukuba nga abadde takisuubira aluyakitinga na bulungi nnyo kyekintwala ku adi yaffe eyo eyokuna eya giving and receiving aje mugundi tetwekuba mu firimu tetwekuba tulina abantu abakulu bayasiinirwowa nga bamuleeta mbugolo okuba okuba nze mmanyi oluyi ogenda kuwa omusajja agweri afe nowulirako kyali awo yakuba ente oluyi neetuula bwe kiri kali nga muleeta yani yali atuwakanya ono maviri mumusajja sawakukwata nti mukama omwana yajegabaziza teyaje nyaka musindiki gwe kyoba olina omumanyi asumbwa kimutabaako naddata banaye omuntu atalina ddata kuba obeera okamusindikira buli okamusindikira atawuza naakajjayo ntya kani nga wakamuleeterenga mmere so giving and receiving tetwekuba era toddanga unoogamba nze firimu mbyagala naye maama beesabula empye yalangiza kyali kintiisa ejjambi eyo aje ffe tugivinga munnaakugivinga gwe n'oliceivinga akuteeka kati pa gwe nodda n'olaga kati kino kye bayita okuliceivi odduka nkuba onfuna wabula singa kyekyo singa baaba tutuuka tukyaza ndwafa firimu ekintu tukirwanyeeko nnyo tukikubye okukama ng'ate mwegali kituufu bajja kuleetera omuntu mukulu aweddeyo gweyina okuba nga akuzaala oyina paati weweekyangira n'okuwa taata w'oluyi ensi neesasamala okuba omukadde oluyi afe ne firimu egaana ofuluma kuba tewedde firimu teri atazannya yensonga lwaki twaleeta buno obukodyo buno bwe tukozesa obwa profession era abantu abaliyo nga mukyekuba mukyeggunda obwo bulwa eyo na violence police esaana kuba kima ekyo kyammwe kimulimu kirala eyo tebagiyita firimu mweggundira ki kusoma kubanga mwe art of receiving and giving temugiwadde budde kudda wali ali mu kitraining abantu nti we bakuba eŋŋumi oriacting otya omuntu omukuba eŋŋumi nadda mu maaso tekibanga mukama katonda nga bakubye eŋŋumi gwe gireete muba nga agireeta omuntu omukuba ate wowo nkubye oyo aba tamanyi kwakitinga bulungi ate yabisomerawo abambi oyo goonenya yazaalibwa nabyo mu lubuto tebaagala kusoma firimu kintu kikulu nnyo era nkukubiriza gwe yenna eyeetaaga okuyiga firimu beawuduweeri esomesa tefaayo oli wa kibiina kyekutendeka n'oddayo oba onfuna tuli ku kyakuna tuli ku ekyo ekya receiving kikulu nnyo 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 nga wookiwulira okugivinga n'okurecevinga omuntu bamukuba essasi ali receiving kubanga waliwo ebitakwata nako tebakubye essasi ogenda kukola otya balamba bakuba essasi nagira kuba abaana batadde nnyo omuzannyo mu kintu kyaffe kino ne batuuka netulowozesa nti tetuli serious omanyi omuntu obeera alomanyi kibayita kino bagiraja kino kisasi kimu nalako firimu emu eya Uganda ne bakuba kisasi kimu nosigala nga oyimiridde aye ne balaga ekituli nga kiyiseemu okitegeera n'osigalawo kubanga n'agikuba yennyini emusukumamu omuntu nakwata emundu ngalinga olaba emundu yesikeeti mabega tofuna twetaaga obutendeke ne bano bagikwana nga bakota kati nga bagira balinga Steven Sigo tebayize kyokka kyekyo kye nagambye nti oli mu bizanya ne waliwo munnamagye alaba kati oli mu tuswaza waliwo baddekoko n'essomero abo abaana batuusa tulowoozesa nti oba tetutegeera waliwo baddeko ku ssomero ng'osomesa abantu naye ng'omwana musiru atuuka okulowoozesa nti gwe omusomesa toyina by'osomesa naye ng'ekituufu ebyaddala ye musiru omwana takwatira ku eyo percentage olinamu omalako myaka 3 y'okuba ng'akwata biri eri bali bakwatira mu mwaka
atuuka nakulowoozesa nti essomero B era fu oba onfuna ensonga yange. So ekyo ekintu kyankizo nnyo mu kuyiga, mu kuyigira ddala. Kati abantu batulowoozeseza bye tulimu oba biringa ebitali serious ninga bintu by'amakulu nnyo kamala. So giving and receiving nsonga y'amaanyi nnyo mu firimu. Era gwe alaba programu eno gisheyalinge girage ku badirectors ate ebintu bino tubijjemu obusungu nti gundi ansinga copying oyige tegubangako musango ogw'okkopa. Singa okkopa gwali musango singa tetusaba amalwaliro, singa tetusaba masomero, singa tetusaba gundi n'obisaba era ne tubikopinga okuva ewalala byonna byonna ebyo ebirungi kubanga twagala okubeera mu bulamu obulungi kitereeza bulamu kituufu. Era n'abakopanga mu kirasi tebakopanga nti kubanga kibi, bakopanga era baali bakimanyi nti kikyamu wabula si kibi. Kopa kirungi, kirungi wabula kikyamu. Omanyi ebyo ebintu byawukana. Ate nja kukusomesa ekyo ekintu obudde tubula ekyokutaano twagala tubawo ekyokutaano. Ekyokutaano kyebayita relating. So okuliratinga kikulu nnyo. Kitya aje omuntu ne bakuwa olina mu firimu temubaamu kintu kye bateekamu nga tekirina kigendererwa, nga tekirina mu makulu. Bakuwadde oyina giraasi y'amazzi ne bagiteeka gwe n'ozannya ne mwogera giraasi nga temunnaba nazikwatako. Ffe tubala muteekawo ebyokulya ne bibeerawo paka ku nnyuka mubirya mu nnyuse. Abaana bamalamu amaanyi kubanga eyo ati teyagisoma. Gwe batuwadde ennyumba oba batuwadde ennyumba batuwaddemu nnyini nnyumba n'ayingira najjamu engatto. Kale najjamu engatto kiryoka nalyoka atuula mu ntebe ng'alagirawo nti ennyumba siye kyokka twagambye ye Semaka. Abamu batula kabemeno kente muba mubagoba ajja kuddugaza ennyumba y'abendi bagituwaddemu anti bo babeera bamanyi ebiri behind the camera. Toba tugisabye ffe tukuzimba oli minisita gwe nannyini kula ebyaba minisita lireetinga n'ennyumba yo yingira bekugulawo firiji yadde bagituwadde buwi jamu ekyokunywa tujja wezanga ya firimu ewedde jamu ekyokunywa tuula mu kitebe yagaggala nkyala anfuna weeyagalire mu kintu gwe wotunuulira abo bonna abantu abo abazannya abo bonna bakwata mu 24 ne bawa omusajja ekizimbe gwe bayita mu firimu eyo bamuyita Jakabawa naye Kefa Sutherland ya Sutherland bamuwa naye ayina engeri gyayalireetingamu neyo CTU yali CTU yalireetinga nayo ngajja n'abeera mugundi n'agigira bwati nekyogamba mbu yiye iye ddala eyo yali muzibu oyo sajja bazanye ebbanga segera ne bajjayo ebintu ng'olabira ddala ekintu kike abo abantu era nze bulijjo neebuuza ebyokulya bino muba mubataddeko komonti tokinywa nnyo va mu malala. Babuuzaako banyabo ne bassebo yenze Lujja Properties real estate man mbatuusaako emirimu egy'enjawulo amataka amayumba oyagala nnyumba yakusulamu oyagala kuzimbira oyagala nnyumba yakupangisa byonna Lujja Properties ebikola. Tusenda amataka tutunda amayumba agawedde agapangisibwa gwenna ali eyo nga wandyetaaze poloti newebanga okutandikira ku $5,000,000 naye tugikutuusaako okutuuka waggulu. Oyagala nnyumba ya $2,000,000 oyagala mizigo gya $3,000,000 oba gya $5,000,000 zonna tuziina tukira Lujja Properties bakutuuseeko emirimu egyo. Tokinywa nnyo va mu malala kuna firimu eggwako ekyokunywa nga kikyajjudde ate wakimala n'alyoka akivamba agatiraawo nga mumalirizo shu omayina birwanira mukama maze bete ngumi ate nyoka behind the camera. Ebigambo ebyo bya presenter tebivunaanyizibwa ku muntu yenna ke program tetulwa mufune bulungi girasi mugabane bulungi ekituufu wamala n'abinywa
choka n'ogamba ko kamera abaddeko etabinywedde. Weeyagalire mu kintu, kwata ekintu, kwata girasi yadde bagituwaddeko bubi, nywa tujja wezanga biwedde. Ekikulu ffe tegiwaffe waali wekiba tekyabadde ku budget. Nekyensuubira buli kintu ekiteekeddwawo kibeera ku budget era nga kyabaliddwa nga kyawo. So lireting kintu kikulu nnyo, liretinga n'ennyumba, liretinga ne yafesi, weeyagalire omuntu n'atula mu ntebe yafesi naye nga tali comfortable. Ojja gimenya. Kibinya. Oli mu kuzannya, oli mu kutya. Ebyo bye bintu ebimu ebiviirako omuzannyo obutazannya buki bulungi. Ekisooka otudde ani comfortable. Tewasoma lireting. Ne gwe weeyagalire mugenda olaba nga looya ddala looya. Kubanga ali eyo alaba eri yayina engeri looya gye yeeriisa amasaali teriyo looya kete gwe olinganga ali ku gundi nekikuzanyisiza ddala kwe obunkeke bwa bungi. Exactly. Tujja soma ku script tulina ebintu bingi nnyo ebyokusoma kaji. Okay, atuwumbe director memo. Tulabenga ate tuwumba ku mbeera eyo oba olina akalowoozo nga bannabitona abali. So okuwumba kwange kuli nti bannange kino ekintu musobola okifuula ekyenjawulo naddala mu ggwanga lyattu ng'ate kyetandikidde ku ffe aje abantu bangi nnyo era kyekintwala n'ekkalowoozo. Abaana bangi nnyo mu firimu mukoledde abantu ne batabasiima mutya. Buli weweewa value n'omulala ojja fuuka ekyenjawulo oba ojja funa ekyo kye weetaaga. Teri muntu ateewa value n'ofuna ekyo kye weetaaga. Kitya bantu bangi ennaku zinaje basiba bagamba namukolera oyo naye nga n'atangira bule wa mutima mubi. Tabeerangako wa mutima mubi, gwe yeesiriwaza otyaje. Gwe omuntu leero n'akuyita omuyambi n'ogenda takusasudde oba muzannye firimu era takusasudde n'ogwokubiri n'oddayo era talina kyakuwadde ne transport gwamwetaddemu abaana babonaabona gwamwongeddemu ne ssente gwagisa eki era enkya n'akola firimu n'addayo. Mu nsi tolibeera n'amakulu era bajja yita memo amanyi nti yewe omuyita olina ekintu ky'olina omuwaayo, olina okuba nga olina wogenda omusuza ewatuufu. Abaana babasuza bubi. Olina ewantu ewasufu wogenda omusuza, olina akasente kogenda omuwa, transport ogenda mu facilitatinga buli kimu ogenda kubanga yeewa value atya. Firimu zonna eziyise zonna yetazze nga bw'obadde omuyita. Ne gwe oli nantabulwa kuki ku mukolo gwe olw'okuba oyagala okubeera fema gwe buli kyosanze okola ki otuuka nga toyina makulu nga takulabamu makulu kyokka n'ayita memo ye gwagenda okuwa gundi era gwagenda osuza obulungi ng'amukwata bulungi kubanga memo yeewa value. So value kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno. Awo omuntu mulageeko olumu nti oli bize n'oba toli bize aje. Olwoba naye ababeefuula buli dakiika n'abeera ku ssimu n'omukazi n'abuuza omuntu ono yaakolako ddi. Saaba abeefuula bize wabula abali bize beŋŋamba beera bize kyantangazeemu beera bize oba onfuna beera bize kola ku bintu ebyenjawulo. Omuntu leka kkubire gwe aje omuntu nakubira oli wa memo nzuno wano nkankutuukeko ndirwana akuwata tuyina ne mugambe mbadde ninako meeting mwendi naye n'oba oli mu kikunta ndoza kandabe mu ddakiika 2 naye transport kiri kitya naye gwe wagendanga n'okola bannange ajambane naye nga bambi abantu bangi mubonyebonye nnyo ekyo nzikiriziganya nammwe naye ka mbabuulire ekyama ekintu ekyo kiva ku buteewa value era abantu abo tebali ku valuinga ne mulikola ne mubeera successful. Sente ezo ajja zigabana nange abaddayo evaluinga kubanga amanyi memo okumuyita ye alina kye yeetaaga. Okay, tweyanze olunaku lwayo tubadde na director memo tutambula ku nsonga nga bwe nageeza firimu mu production tubadde ne Amo wamu ne mukulu Mavini. Tujja kutambula nabo mpolampola tulobe ekintu kino bakikwasaganya mu lujja obutagambika. Afawo construction ogamba otya buli muganda wange we bali kubeerayo nja kuba tutambula mpolampola. Akalowoozo kaaliro kingendo bawa akalowoozo kano kagende eri abo abeefuula nti balungi gye tuli ate ng'oluusi bwe batusobya.
gwe nanguleyo ng'otusobya obanga osobya omuntu ate n'oyagala akwetondere kintu kirungi bannaye abamu mwefuula abannaddiini bayibuli ekuliko yoya gwe yagiwandiika naye nga munnange embeera gy'oyisamu banno si nnungi so kibi nnyo ajesama gemanya Lubalusewa TV kooli basibudde ate obasibula akalamusika ongedde kayisaawo kayise anti nabagambe ennaku z'omwezi nga 2 Desemba tulina wanika miliyoni nani nawe si kamiliyoni awo wenyini ku matu ga SDA wamma abaana tu abadiventi babaleetedde abaana oluyimba lukusuuta bagenda beerawo gale rekodi weeri obufumbo ly'essomero naye abaana balina ennyimba abadiventi Levites Choir weeri nnyo Hebrews weeri nnyo amakwaya ag'amaanyi gonna gagenda beerawo ate mwena bagamba abadiventi ffe kitukakatako nnyo kubanga ate akasente ke basabye nakatono nnyo 2,000 abantu abakulu abato 15,000 era aje ngenda kuleetera tiketi tiketi yo naawe ogifune abasinga bafunye eyo ku Bearwood naawe ogifune at least obeera tosobodde kubeerawo nti ogamba ekivulu sigenda sobola beerawo ino balaba neera ekirala tukoma kulaba bulabe wabula oyongeddeko n'etoffaali kuzimba omulimu gwa Katonda ekasalirwe mugenda zimba kyaki njagala nkubuulire ojja kuba oyo kasabira yali ya license mwagulirayo ate tetunnaligula mwagala gula ze tusonda twagala banalirinda era obeera okayinayo bloka nga baliri bubi bakomeko kubanga twaze ffe mu Desemba tugenda soka kukola kivulu tulyoke tuleete bulambalamba bannange nkwegayiridde gwe wenna wenna asobola okwagala tiketi labika ng'otuuka ng'okuba ku namba ya mukulu ajja kuba akuntuusaako eyo yennyini yalanga naffe ajja kuba akuntuusaako ofune tiketi eyo okwanguyiriza amangu kwe kufunamu amangu kuba mu maaso awo kiyinza okuba nga kigira kanisa yaffe si nnene nnyo tujja tuuka ekiseera nga tiketi sezo ziweddewo ate nga ate obadde weetaaga okulaba ku baana twabwe jjangu olabe ku badiventi n'engeri gye baweerezaamu mu Mukama Katonda ekisinga obukulu tyozimbye ennyumba ya Mukama gwe mulimu omukulu gwe yatutuma nti mugende mubuulire ki enjiri kyekikulu ennyo kye yatutuma Timoseewo oyo bamwekwateko naye Timoseewo naye mukulu ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubalusewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV mazima ku mazima.